Eggye lya UPDF ligumizza bannayuganda olw'amawulire ag'okuttibwa kw'omuntu omulala ateeberezebwa nti yabadde agenda kwetulisizaako bbomu. UPDF enkya ya leero ng'eyita ku mitimbagano yategeezezza nti esse omukazi ateeberezebwa nti yabadde mu tujju ng'akaalakaala n'ebbomu. Omukazi ono baamutidde ku Kaleerwe okumpi n'akatale ak'oku Kaleerwe mu kibuga Kampala era emirimu gyasanyaladde okuva ku ssaawa 12 n'ekitundu ez'okumaliiri okutuuka ku ssaawa 6 ez'omutuntu nga mpawo akkirizibwa kusemberera akatale. Bw'abadde ayogerako ne bannamawulire ku kitebe kyabwe Mbuya, omwogezi wa UPDF Brigadier General Felix Kulaije agambye nti ekibinja ky'amagye ekitegulula bbomu kyasindikiddwa mu bwangu mu kifo ekyo okwanganga n'okutaasa abantu abakolera mu katale ako kwe kugumya bannayuganda nti basigale bulindaala naye tebeeraliikirira kubanga ebyokwerinda binywezeddwa. Ssaawa ezo zaatuukiddewo 12 n'okusobamu loole nnyingi ziba zituusiza emmere n'ebirala. Ekyokusomulungi tutuze tumulondoola kati wabadde atuuka ku ttaawo ery'okugalaza n'ebisembedde Kaleerwe baamuyimiriza n'agaana ne bamugoberera abadde atuuka ku geeti y'akatale ne bamukuba essasi. Oluvannyuma ng'amaze kubibwa essasi ensawo gy'abadde alina ntumuggyako gisembeza wakati mu luguudo ababbomu abamanya olina obukugu obugitegulula ne bajja basoose bagiyita disrupting sooka giganamu maanyi n'oluuma ne bagitulisa. Yabadde eyungiddwa ku zipu y'ensawo eno kitegeeza nti bw'osumulula luzipu bomu era evaako bubi kyomukusomulungi bamuwadde kyansi yakukikola. Kiragikirwa nti ne ku ntandikwa y'omwezi guno ku lunaku lw'abajulizi ng'ennaku z'omwezi 3 ogw'omukaaga eggye lya UPDF lyategeeza nti era lyatta abantu 2 okuli omusajja n'omukazi mu bitundu by'emunyonyi okumpi n'ekigwa ky'abajulizi abaali bateekateeka okukola obulabe ku bantu. Kyategeezebwa nti abakambwe abo baali batambulira ku boodabooda UPDF kwe kubakuba amasasi era n'ebbomu n'etulikira mu kifo ekyo bombiriri ne bafa. Ebyo nga bikyali bityo eggye lya UPDF n'amagye ga AMISOM beddize enkambi emu mu Somalia yali yatwalibwa abayeekera ba Al-Shabaab wadde nga waabaddewo okulwanagana ne kufiiramu n'abasirikale ba UPDF 7 bagambye nti bano baakukomezebwawo ku butaka baziikibwe mu ngeri y'ekitiibwa. Yeegasibwamu n'amagye ga Somali National Army babadde mu kikwekweto kya nnaku 5 ekyokugumbulula abatujja wali bawambye forward base okujja kuba nga bagiwambye ku magye ga National Army aga Somalia eyitibwa CBD Anole. Operation eno yagenze okuggwa nga abatujju bagobeddwa mu tawuni eno era nga 30 mu bo bamaze okuttibwa era ne ebikozesebwa byabwe ng'ebirimu bbomu enjingirire etuyita IED nazo twaziwambye, ebyokulwanyisa ebiwera byawambiddwa n'amasasi. Omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni tibwabulwa wakusisinkana abakulembeze b'abavubi n'abalimi b'amajaani okwogera nabo ku bizibu ebibasoomooza. Museveni era agambye nti wakuteekawo ensako ey'enjawulo ey'okuyambako abantu ababeera mu bizinga ne bakola emirimu egy'obuvubi nga kino kye kimu ku bye basuubira n'okuteeka mu manifesito y'ekibiina ky'NRM gye bagenda okutambulizawo kakuyege okunoonya akalulu ak'omwaka 2026. Museveni agambye nti akizudde ng'abavubi bangi n'abalunnyanja balina obwetaavu mu bintu bingi era nti beetaagamu n'obuvujjirizi obw'enjawulo mu nkola ya gavumenti ya Parish Development Model. Mabanja agendina abantu bange bagenda kutegeka olunaku okufuna ensawo ey'enjawulo y'abavubi ekyo kituufu. Abavubi ngenda kubafunira ensawo yaabwe endala tugenda kukiteeka mu manifesito ya NRM kubanga kituufu nti bo beetaaga ssente zisingawo. Nakimanyira eri ku mwitanzige mugimanyi Lake Albert bwe tugiyita mwitanzige. N'olwekyo tugenda kukikola ekyo kubateekerako ensawo tugenda kulaba engeri gye tunakikolamu. Bo beetaaga ssente nyingi ko okugula eryato okugula injini naye kye mulina okutegeera guno omujjuzo oguli ku nyanja gulina okukendeera. You cannot have everybody in the lake. There must be some regulated number. N'olwekyo abamu abali mu nyanja balina okuba beetegefu okugenda kukola birala tusigazemu abatono abatagenda kwonoona nyanja eyo.
President Museveni mu ngeri emu era alagidde abakulembeze mu gavumenti ez'ebitundu okutereeza enteekateeka y'okusasula abakadde ensimbi zaabwe gavumenti ze bawa buli kadde eziri mu nkola ya seegi basobole okuganyulwa mu nsimbi ezo. Tujye tutekenenye tulabe kubanga ndowooza bana ba gavumenti bakiita okweganya olunyankolizi okugamba nti naye eri nsobola kutuukayo nga nkooye bakiita okweganya nti kati bw'okiteeka kumuluka tekigenda kutumenya. I think that is the issue. Kumuluka kubanga olaba obubbi yosobola okuteekamu abantu ate abubbi gye bukoma kweyongera oba kati kaawo tafaayo wa district ate ba district balinga 15 abamu agombora baba balinga 10 kati bw'oteekako ab'emiriko omutwalo who will supervise them olw'okweganyawo ndowooza kati kyekenenye. Mwami Yoweri Museveni mu ngeri emu abudde abantu okulonda abakulembeze ab'embavu abayinza n'okulondoola pulojekiti za gavumenti okulondoola amasomero amalwaliro n'enguudo n'ebirala ebikolebwa mu bitundu byabwe. Ajjukizza bannamawulire ku buvunaanyizibwa bwabwe mu kulwanirira n'okutumbula ebyenfuna n'emirimu emirala egikolebwa gavumenti. Museveni era akalambidde nti bannayuganda tebasaana kulowooza nti ensimbi za parish model zaabo abali mu byobulimi wabula balina nabo okuzettanira era n'abalala abakola emirimu egy'obuvubi okulowooza nti ensimbi ezo bazeetaaga. Omwoleso gwa CBS Pewosa mu butongole bukomekerezeddwa wakati mu mbeera ng'aboolesi abagwetabyemu batendereza enteekateeka ey'enjawulo ebaddewo omwaka guno n'okwongera okutendereza laadiyo ya Kabaka Kyabasa akadde keebawadde ku mpewo ekibayamba okugaziya akatale kaabwe. Olwaliro omwoleso gwa CBS Pewosa ogubadde guyindira mu Lubiri Emmengo okuva 17 mwezi guno lwe guggaddwawo ng'abamu ku boolesi batendereza Kyabasa ne Ssaabasajja Kabaka olw'okufaayo okusitula obulamu bw'abantu ng'ayita mu myoleso n'ebyenkulaakulana. Abantu ab'enjawulo abaguze ebyamaguzi mu mwoleso guno n'abessanyu libadde lya nsusso olw'okugula ebyamaguzi eby'omutindo n'okusisinkana abakola ebyamaguzi bulijjo basanga mu maduuka ag'enjawulo n'okwongera okuwaayamu nabo. Erinnya Kizaalo Nikagimu ffe tusangibwawo ffe abatunda tukutuku gye bayita kayini. Omwoleso guno kye tugisinza okutuyambako nti abantu okusingira ddala bategedde ebintu ebinungi nti gyebiri. Edgar nga nkolera Simbaland Industries, tukola electrical appliances, tukola paper, tukola sanitary pads ebyapyawopyawo. Tufunye ba clients bangi wano ku ground. Nze Henry Kiyemba nkolera mu company bagiyita Alco Vintages Colors Wines efunyemu olw'okuba nti egaziyiza katale kaayo okuba nti efunye ku bantu abawera okubeera nti bamanya products zaayo. Zebanyiikidde Isima funyewo okuyiga kulungi nnyo ndabye essigiri ezikozesa oil ndabye ebitiko. Nkugwa David Livingstone mbiriddewo obulenzi bweru. Kyabasa ndyebaza okuteeka omwoleso guno gulimu bingi ebiyigiriza oluusi bye tuba tutomanyi. Kibiriga gy'olikiza Storm bulamu abeera enkookoma. Olwaleero ndabye tractor ey'emikono enkwasizza mu babiro. Minisitule w'ebyenjigiriza ebyobulamu n'enkulaakulana y'abantu ow'ekitiibwa Akooti Udda Nakate Kikomeko nga y'omu ku bagaddewo omwoleso guno asanyukidde nnyo CBS FM olw'okuyambako minisitule gy'atwala naddala mu yafeesi y'ebyenkulaakulana n'okumanyisa abantu bye basaanidde okumanya nga CBS ejjaguza emyaka 29. Ebyobulamu ndaba nabyo bingi ddala, omuntu akunnyonnyola okwekengera endwadde, okufuna eddagala oba oliawo erinza okuggyako obulwadde ate oba n'okuwa amaanyi mu bulamu. Kati ebyo byonna byonna nsiimye nnyo n'ebintu ebirala byonna ebikozesebwa mu maka, bikozesebwa mu masomero, kuno kuzimba, ebyo byonna nga ndaba bigwa mu nkulaakulana. Ebyobulimi leero ebyobulimi binsanyusizza nabyo. Kale CBS tetusobola kukoowa kubeebaza okubanga mutaddewo omukisa guno ate ne Ssaabasajja Kabaka okumuyozaayoza laadiyo ye okuweza emyaka 29. Ssaabasajja Kabaka wangaala.
Abamu kuboolesezza ebyobulimi n'abajjanjabi abantu ba Kabaka abazze mwoleso guno bategeezezza nti omwoleso gubayambye okusembeza obuweereza bwabwe ku bantu ba bulijjo. Nakasango Martha ndi musawo w'amaaso ku Victoria's Eye Care erisangibwa e Kireka. Tubadde wano mu mwoleso gwa CBS Pewosa tulaba abantu bangi abalwadde b'amaaso era bazze ne bajjumbira okukeberebwa n'okwejjanjabya. Tulabye abantu abakulu abaami wamu n'abakyala. Nga waliwo endwadde ezisinga nga tuzisanze nnyo mu bakyala okusingako ate mu baami. N'abaana babaddemu abamu bavudde na ku masomero ne bajjanjabibwa. Nsubuga Ismail Concfield International Limited nga tusomesa omulunzi n'oyo atali mulunzi kyejja mu bwavu nga tuyita mu kulunda enkoko. Ogubadde mulungi nnyo abantu bazze mu bungi wawawo akakuba kataataganyizamu katonotono naye gyonna mikisa. Omwogezi w'omwoleso guno Evelyn Nakiryo wagambye nti omwoleso gubadde mulungi ddala era kaakano batandise ku nteekateeka z'omwoleso ogunaabeera e Masaka mu ssaza Buddu okulibaawo mu mwezi ogw'omwenda. Okusookera ddala twebaza bannaffe abazze ne bayolesa ebintu ebibadde birungi ennyo eby'omutindo ebitasangikasangika. Ate ne ntwala omukisa guno okwebaza ennyo abantu baffe abazze ne balambula omwoleso. Tebakomye mu kulambula bulambuzi naye bazze ne banoonya amagezi. Omuntu yenna ayingidde omwoleso tagenda kusigala kyeshimu. Nasozi Farida okuva mu kitongole ekikola ku kuwandiika abantu ekyannira ku lw'ebitongole bya gavumenti ebadde mu mwoleso guno agambye nti bakoze ku bantu bangi ddala n'asaba abafikidde bagende kaakano ku bitebe by'ekitongole ekyannira ne ku bitebe by'ebitongole bya gavumenti ebadde mu mwoleso bongere okufuna obuweereza. Twebaza Bannayuganda mwenna abajjumbidde omwoleso naddala abajjumbidde empeereza ya NIRA. Tukoze ku bantu bangi nnyo ne mufuna empeereza ya NIRA abazizaawo endagamuntu ezibadde zaabula ezigenda okuggwako abawandiisizza nammwe mwenna batasobodde kujja mujje ku ofiisi zaffe naye tubembeyanziza nnyo okujja mu mwoleso ne mwejjumbira empeereza ya NIRA. Mu mwoleso guno era mwe mwatongolezeddwa n'ebikujjuko bya CBS FM okujaguza okweza emyaka 29 n'enkyukakyuka ezazze ku laadiyo ya Kabaka omuli okukyusakyusa mu pulogulaamu n'abaweereza ab'enjawulo ng'enkyukakyuka zino zitandika lunaku lwankya. Bwe yabadde atongoza ebikujjuko bino mu Lubiri e Mengo, Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga yasabye enteekateeka ez'enkulaakulana omuli CBS Pewosa okukozesebwa obulungi abantu bassemunywa bave mu bwavu nga bayita mu bwegasi okwewola n'okusiga ensimbi era nga tebeerabidde tekinologiya. Twagala muyige ebyensimbi mu Buganda, mulekeraawo okutereka ssente mu nsuwa. Abantu mu Buganda mugende mutereke mu ssako zino eza Pewosa ne ssako ez'Obwakabaka endala muterekeyo ssente zammwe. Abalime emmwanyi basasulire ku masimu ababbi batawaanya abalimi b'emmwanyi kakati mu Buganda naye muyige okusasulirwa ku ssimu. CBS bino ebibayigiriza omulembe omutebi bwe gutyo bwe gufaanana. Njagala kubakubiriza obutakoowa mu kaweefube gwe tuliko okwegobako obwavu. CBS etuyambye nammwe mukaabe oba bw'olaba akaabirako naawe okaaba. Tewali ngeri gye mugenda kuwona bwavu abantu ba Buganda ne Bannayuganda mwenna nga ssente babawampe.